Mikono jange tukomyewo nate mukuumulamu okwo kulikayo mu bulangu abakama baffe tukyagenda maaso ne program Naamwatulira abakyala program eno tumanyi okuwoza nti nno abaana katubapangire future omukyala gwe naza omusajja gwe naza mutalina future tagenda kulabiramu naye wamufuna okimanyi mwavu singa yali mwavu tewali koze naye science kubeera nga kinga avaamu omwana so kati ono omukyala naye nga tukyali ku program Naamwatulira katulabye gye byakira bannange ku nsonga z'omwana oyo naye nga nkujukiza programu eno ekutusibwako omwami mwalimu Yusufu ngasangibwa wali ensangi ensonga ezitawanya amakaago omukyalo olinayo olukazi olukwewujulirako ku musajjawo emirimu gyo abaana emisango kusiba misango ku nsonga ezo mikwano gyange mwerunye buli kimu kigenda kuba nga kikutambulira bulungi ojja kumufuna ku namba 0700 0700 8 nendala 0772 5 6 22 ye mwalimu Yusufu asangibwa nsangi nze nagamba we nkurecommendingira omuntu bwekigana ojjano n'okwata munze mukitegere bikano gyange katuddeyo mu programu yaffe tukyali ku programu Naamwatulira tovaawo tukyagenda mu maaso anti otulaba bweneeta obujulizi n'abangakkiriza ekyasiga okumala enviri ku mutwe naleeta kiri ekipande ky'eddwaliro kye wampa wamutwala okunywa eddwaliro okijjukiba wangamba gwe wamutwala okunywa eddwaliro omuntu ogwasooka n'ebipapula biriko amaanyi ago n'eddeeti ze wamutwala okunywa eddagala byonna omulundi ogwasooka byonna n'embiraga omusajja awo n'awunga okiraba oyo waki tewabuulira omusajja omukazi we yazalira emyezi meka namubuuza gwe biki wagenda kiraba gwe tunula butunuzi wano anti olaba kubanga olubuto lumala emyezi 9 namubuuza olubuto nangamba olubuto yaluzalira ku myezi 7 omusajja because n'abasajja bagazi nabo babala nagamba olubuto yaluzalira ku myezi 7 naye embuzi ezalira ku myezi 7 naye n'amulimba nti nno omwana bamuzadde tatuuse okitegeera bazala abaana ba premature nga tebatuuse n'amulimba omwana yamuzadde tatuuse kwe kumuzalira ku myezi 7 era omwami n'akola ki n'akireka awo saamanya ye yangamba nti omukazi yamugamba omwana bamuzadde tatuuse kati ye n'akola ki naye omukazi nafuna abakazi bagezi abakazi temutusimattuka nafuna engeri jamubuzaabulizaamu awo byonna tunula mazima olaba omukazi wo singa omusajja ali mugezi egyo myezi 7 era ajja kulaba omwana enjera eyayinkana mu kiro ekyemerero ky'omwana ekyeberero omubiri kuva mu lubuto gwa maama we naye nze ndi munyankole Oluganda sirumanyi bulungi it is okay ekyo nakyo yagala kyoba oyogera kubanga omwana yava mu lubuto gwa maama we ng'akuze mu ddwaliro tebamubika kugira awo nange saategeera ngeri ki gye baakamuzannyamu simanyi ngeri ki mukazi oba yapanga simanyi nangeri ki gye yakazannyamu simanyi ndowooza yazaala ku makya n'agenda waka atali kumulimba ng'omwana ali nga simanyi ngeri ki gye baakamuzannyamu naye n'avaawo ng'amatidde nti omwana baakola ki baamuzaala tatuuse naye ffe tukyagenda maaso tukologola chance omukakasa oyo omusajja ng'omufuna tukyagenda maaso ajja kunoonyereza kubuuze tukyagenda maaso oba mugezi oba ali mugezi nnyo okitegeera bwati mu busungu bw'ekitalo yayingira mu nju
Nenda kudda wanzijja Daudi jali. Otombole ekyo kisirani. Eyembwe yo nabadde namutwe sigimanyimu. Eyembwe yo nali netaasa kweyamba bweyambi. Nga wetaasa otwala mwana. Ate netebya nga wetaasa otwala mwana. Kugamba yanimba bulimba kiri awo. Yakulimba atya? Nekuddawo ati Daudi simumanyi. Konna mutuka ngeri omwana siwuwe n'obuli kati. Naye ndowooza still yasigalamu akakunkuna nga tamatidde. Kiraba n'akomawo ojjuka essimu gye twakukubira. Tuwampa bawe? Yes, n'oyogera naye lwe lunaku lwe twali. Nga namunyonyola. Anti n'akomawo n'ansaba essimu yo ne tumuwa essimu n'ayogera naawe. Essimu yange tekyakubeera ku bwa netiwaaka naye ogwo olunaku yali aveirewo. N'oyogera naye. Kukwata bukwasi omuntu nga simumanyi. Anoyo n'oyogera naye. Nga agamba kujja abaana biki. Ne mwogera. Yali takimanyi omwana wange. Nga takimanyi. Ye yali anoonyeza ddala ekiva mu gwe because ayinza okuba yalowooza ebifaananyi oba twabipanze obanga yali boyfriend we wadda ffe ne tumuteekako mukazi w'ebigambo obanga kino ekipande twagenze mu ddwaliro ne tufuna engeri gye tukipanga ne tukigula alekayo bwe yalowooza kati ng'ayagala ddala eddoboozi eriva mu ggwe omusajja era ekyankula obulungi essimu yo yaliko ekyankula obulungi era ne mwogera nga bw'obiraba. Nekati ongamba kasasiro enamba yani ya Daudi. Enamba ya Daudi. Ate Daudi njagala kwogera naye. Omumanyi njagala ukakafu. Oyagala kakasa nti tata w'omwana. Okyalooza nti nze era nkulimba. Oyinza okuba ondimba. Nga lwaki nkulimba? Kati mpe namba. Sema ku simu eyo. Enamba ye njagala kati. Enamba ya Daudi. Daudi wanayogera naye nategero. Kamenye bukakafu. Pozi twagisevinze. Njagala bukakafu. Atashadi owuliriza nyenga. Ebisingako birabye njagala kwogera naye. Kati wanayogera naye enamba bagenda gituwa. Enamba bagenda gituwa. Oyogere naye. Sinde esimu eyiseemu. Kale kampulirize. Engwe. Alo. Agenda kulimba. Ono tata Shadia. Shadia. Agenda kulimba. Leka nyongezeeko. Omwana wo? Buliriza omwana wo atya? Kati wuliriza ayogera ku by'abaana embwa eyo. Ne airtime talina ne zisa ku simu. Wamuzaala mu mukyala wange? Nga nze simumanyi. Kati omanyi kyogenda akola? Nze ojja kukola ogenda kunsasula sente zonna zinamulabirira. Sente okuva muleeta mu maka gange nemulabirira n'azaala omwana akuze. Kati njagala sente. Njagala sente. Mwana wona njagala sente nsasula sente zange. Yasiba ku mwana. Nze oli ludda wa gwe tojja wa. Daudi omwami ono agamba nti nno olabika weesiba ku mwana we ng'omwana oyo si wuwo. Njagala omukakase. Wanjisebo. Oli waka jangu ewange. Jango none mwana wo olete sente zange kubanga obo kakafu nti mwana wo. Sente okatokiriza kutunda mwana waffe. Nze kusasula ati nze namulabirira. Nakutumako mu maka gange. Mu maka gange ali mu maka gani? Kati jango mukime. Jango kime mwana wo. Jango kime mwana wo. Omwana si wange wa Daudi. Nze alina kunsasula. Mbwakasasiro gasiya saga na ujuulira na linnya lyayo. Tomuwulidde. Ntegeeza. Bakusimu talina sente. Ate yajja nga talina olubuto. Akulimba. Ye olowooza omukazi yabadde abimanyi. Ne ku simu wandimuggyeko ku simu. Wandimuggyeko byali mukwogera. Kampulirize. Leka nyonyole ndawulirize. Akuli mukazi munnange lwaki togenda ebyaffe by'amaka gange. Amaka gange ewali. okyankalanyiza.
Mkuwa. Embwe yo tojimpa kasasiro gasiya tompa. Lwaki toyagala kwogera naye? Lwaki toyagala kwogera naye? Njajase yes. Ate nja kukwogera. Pata yogereko naye. Yogera naye. Yogera naye. Tekaleke embwe yo kasasiro. Mujijja sagala. Namunyonyola. Wamunyonyola. Era naye nawulira. Nimugamba nti omwana gino obujulizi ng'owani nga wo wange. Okay. Nawe wenyini akimanyi. Nawula ng'akankanyemu katono. Naliko kwa mpulu obusungu nayogeza obusungu. Naye ndasobola kwogeza obusungu kubanga ali mayungu omwana siiwe. Kituufu. Emyezi 7 yagenda nga yina emyezi 2 mu lubuto omwana yina emyezi 2 kati azadde kati omwana yina emyezi 4. Nze simanyi saabuuziza nnyo. Omwana ali kumala omwaka. Saabuuziza nnyo. Agenda mwaka. Okay. Yabeera nga yina emyezi 2. Teekako 7 yo 9. Kati ali kumala omwaka kitegeeza ati owange ali kumala emyaka 2 nga budde. Okay. Awo nno nga olulaba nga mumaze okwogera awo nga afunye obumativu bwonna obukakasa nti omwana si wuwe okitegeera. Kati tunuulira ekyaddirira ekyo sijja kukyogera tunula butunuzi kiki ekyaddirira. Katandise okumukuba. Yakambuwala omusajja oba waggwanga kinze saategeera natandika okwogera olulimi olutategeerekeka. Bannange nedda tukwate empola tukwate empola teshadiya tuli bantu bakulu okitegedde twogere ng'abantu naye namusiika buli kimu gwe wakireese teshadiya ategeeza kyawo angobye mumaka kati olwo ngenda kuddawa teshadiya ate kinsaba nnyo amukubire ddala aveeyo awongera okuwunga nga mpula nga avuddeyo nja kugendayo mu kimi wagala mukubire ddala aveeyo. aja kwemera emigo y'obusajja naye abasajja siriwo aza kuva mu anti obalaba baabo. Era bwe tunayingira mu nnyumba n'aleeta engoye n'atandika okuzikasukira omukazi n'amugamba tambula muveere. Ganye sijja kugwa. singa wayogereddewo zanengoye kati kushaka kyakugolwa kuchaye kwati olugoye byandetera kati olwangobi bino byonna guwabirese singa wayogedde amazima sinawendaga nze ndi wano negayiddako omulaba ye bwatabuka bannange tegayiddako omusajja bannange amaze ngobye kasimanje ngado okudda simanje ngado okudda nenga tozizo byonna buli kimu kyonna akifulumizza naye obadde ki munvire mu maka mugende teshadya tumusonyiwe omukazi akyazaala omwana wa Dawudi wo tatashadya kyevera linnya gwe wali muyita kati gwolaba lyaveeri bane tatashadya ate oli mwangu ate kati onvuddemu amangu ago mukazi byolekanya wano singa wabiŋŋambye luli nti omwana wuwo amaka gange ngenda galeka kati bwofudde ku maka gwe ku mwana ebyawe ngibi tawo nkibishaka fatugende mbale ndakiika 3
nibande nyetemona mufati byawe gende ningaruka bumwenda zana umuhoro ndamutema Omukazi munange tuvewo tulagewa kati kweyembwe eyo ndaga kukolayo omukazi yali agala amakage ye mu byonna ekyasinga okumuluma yaŋŋamba kimu ondesezza amaka gange neŋŋamba omukazi ono kyeyali agoba olina nyumba naye tolina maka bibiri byanjawulo okitegeera negeti tugende tukyagenda mu maaso batandise omukasukira we yeegayirira lolololo anti obalaba n'atugamba atuwadde eddakiika zaffe ennungi mmeka 3 tubeere nga tuvudde ewuwe nga bw'omulaba bwaddayo omukazi nange nankola ki nayagala okunkolako awo omukolo ngeramu naye bw'olaba naye ne mugamba maama gundi ensonga zino zaali badde ziggwa bulungi ensonga guwa ziwanvuyizza twali wamu naye nga yali mukambwe ono omukyala yali mukambwe nguyembwa bwekyeyingira waka agoba bugobi okakasa nakatola wamulemerako amutwala n'omwana omwana nakwata empisa za taata we ne za maama we tujja kumalako ndowooza kino ekimukyankalanya omusajja ama omwana siiwe wakitanoonya omukazi omulala wange namuvaako era twali awo bwe twasigala awo omukyala ne mubuuza ne mugamba neyogera ekituufu omwana waani nga bwawulira yamala nayogera amazima nagamba ekituufu wano mbadde mpangira mwana future kati kitegeeza gwewo teyalabayo future yagirabawo n'omwami katalowooza mu myaka 2 kateyamuddeko sinafuna future yandeka mu bwavu nange kati ndi mugaga olinamuko namu lina ni saving omutwalo kati ndi mu 2 bade yote mitwalo 6 zo sente ntono wali saving omutwalo kati owezezza 2 mu mwaka mulamba oba bw'otambudde bw'osenvudde bade fune emitwalo 2 emitwalo 2 kati bw'obanga olunaku ofuna emitwalo 2 ate oluusi abakazi tetubanenya bw'obanga olunaku ofuna emitwalo 2 sivumirira nfunayo bw'obanga olunaku ofuna emitwalo 2 ye n'omulekerako mmeka kati una alina omwana omulekereko mmeka era mugenda savinga ddi mwezimbe ofuna emitwalo 2 n'omulekerako gumu 2 ewaka okukozesa osigaze akanaana amanda go gabeera of course osigaze akanaana murasawo namba osigaze akanaana olina okugenda naawe okweyiya oyagala empala oyagala esaati olina okulya eyo olina okulya ku mulimu okusevinga emmabe genda nyaka 2 nange nkoze assets enyuma gye 2 singa muleta natandika okusoma okay bwe bitoddo y'omwana owe amuzara nanga aje wange mulabire kenyeza yamaze ngarabirire wange ani omukyala azaale eri n'oyo omusajja omwami amuzaalemu omwana nanga amulete naye amusitule gwazaddeyo amulete naawe omulabirireko emyezi egyo bw'anamala omulabireko emyezi egyo amuzzeeyo mubuza wadde n'ekikumi naawe obeere ng'omusasuddeko okalabiddeko omwana we bannange obujja buli wano kale bwatyo bwebityo ne mukwano bwe byali bamukasukidde engoye biki anti obiraba naye kyosuubira nno si bwe kiri bwe bamukasukira engoye teyavaawo yagamba kimu alina okusigala mu maka ge ye agamba amaka ge agakoze n'omusajja naye bagakoze budde kisimanyi because yakagendayo yagenda alina olubuto ate omwana muto omukazi omugezi alina okusooka kulemera kusonga ng'amukasukira engoye byebyo nno mukwano gwange mwami Dawudi ebyavaayo ekirungi twafuna obukakafu era nekitegeerekeka nti omwana wo era n'omusajja n'akitegeera okitaba
so kati kigenda kuva ku bo omusajja bw'anaaba ayagala anaasonyiwa mukazi we bo ne basigalayo ndowooza baawo amaze okutegeera mu mwana siiwe yes ye yakitegedde kye tubadde twagala ye yategedde kati kigenda kuva ku bo bw'anaaba ayagala anaasonyiwa mukazi we ne baddamu ne batambuza obufumbo bwabwe n'amuzaalira abaana ababi nono naye n'amukuza omwana wange kati owuwo omwana akyali muto tomusobola alina kubeerera na maama we kati omukazi bw'anaaba nga tayagadde kudda wuwo nga bategeraganye n'omwami we n'amusonyiwa ajja kusigaza omwana wabula akuwenga chance eraba ku mwana wo otomaye kingenda okukola because ye yalaze takyakwinamu wadde takuli nja kugumiikiriza emyaka 7 nga towasa kuba gavumenti etulagira emyaka 7 ejaki okutwala omwana wo okuva ku maama nja kugumiikiriza emyaka 7 nga sinabasa amanyungu ndi serious nawe n'okukyankana nje okuli mu maka ndowooza nti ajja kugifuluma egyo geeti ajja kugifuluma ye yagambye tagifuluma oba kufa omusajja amuttiraawo kubanga olaba kati mu myaka ebiri obukyankananya obuliwo nange nza kugezaako nnyo obusente butono bwonyina mbukozesa njezaho kulabira omwana wange nebbawe ng'ateekamu afune batata kale babiri naye ng'ajja kumanya yagambye nyuma ekirungi omusajja yakitegedde ndowooza eno reaction gye yakoze wabadde busungu naye bwe banaalwawo ndowooza ajja mumusonyiwa ye ndowooza yange bwe banaalwawo ayinza omusonyiwa ne baddamu ne bategeragana n'amuzali si kipya okubeera n'omwana w'omukazi mu makago that is kya bulijjo nze okuwasa omukazi omulala nkubuulire anti nja kusooka njeyo ogwo omwana tosobola mujjayo omwana omukazi akyali muto awo sikuwagira omujjayo omuteekewa nawakwenyaka 5 nja kubeera mugumiikiriza njeyo ogwo omwana mu myaka 5 oba 6 oba 7 sijja kubimenya nnyo omwana nga bamaze okuvaayo bwati mpulaninga egyokuwasa opulaninga okuwasa ngaakwata omwana gamba pa kwata omwana wo nja kupulaninga webikyonna omukwano gwange bye byavudde mwami Dawudi nze ndowooza ogwange ngukoze tewantumye kusitula mukazi kumujjayo oli mukazi mukulu ategeera ekyo siina buyinza bukikola kulaga mwami bukakafu nti omwana gwalina siki siwuwe ekitegedde era nekitegerekeka nti siwuwe ogwange wegugwedde kati gwe mugenda kwesotinga n'omukazi wabula enamba ngenda kuwa enamba y'omwami kubanga yategedde nti omwana oyo siwuwe gwe mubeere nga mwogera n'omwami bulungi nga tomuvuma mwogere n'omwami omugamba oli musajja munnange omwana oyo wange kyategerekese bw'obanga akyalimu akakunkuna mugende ne ku musaayi webale kutwesiga natukwasa mulimu gabale nnyo webale ddala ekyokoze kirungi nkisiimye wawona egyo emiggo egyo emirimu naye gye twapatana okukola mu mbeera yonna mikwano gyange bwekityo bwe kibadde ndowooza munaye mubirabo ebyavaayo abakyala mulina omuze gw'okwekangabiriza biki naye naffe tugenda okujjayo okubalumbagana nga naffe tumazeeko buli kimu kye twogerako nga tulina obukakafu bwakyo bwekyo mikwano gyange bwebadde programu Naamwatulira Nze sityaga bigambo byombikoye bikwetishara kubankati ndabonye nende dabagamba niyo mukazi gwawe nfiire mukazi gwawe kubankati nze sinagendaga sawo zino sinagendaga kubanga naye abakyala omukyala asooka neyeekaza paka yatugamba nti yali akolaki yali abalira future mwana we naye nga lwaki ono n'obulamu bw'omwana okutuuka awo ali mu maka g'omusajja amanyi omwana wowe ekitegeera yajja n'olubuto lwa myezi 2 omwana yamuzaala ku myezi 7 namugamba yazaala omwana premature naye n'abasajja gwe omwana atatuuse oba tomulaba anyway zezo ensonga ezaaveeyo omusajja nga bwe mumulabye afunye kyabadde ayagala ategedde bulungi nti omwana wuwe era amwagala kati awo mama Shadia n'omwami we eri bagenda kwesootinga kasita omwami ategedde amazima nti omwana gwalina si wuwe bw'aba anamusonyiwa kye tusinga okwagala beesootinge amuzaalira abalala nga bwe nali mugamba okuza akaana akamu nga kali mu maka gago kasita oba nga omukyala omwagala kyo awo tewali buzibu si
si kyekyo kasita muteesa okitegedde naye nga mikwano gyange mbasiibulira wano nga mbasiibula mbasindike w'omwami mwalimu Yusuf asangibwa wali ensangi ensonga ezitawanya amakaago bufumbo bwo abaana olina eddogo bye bakusindikira by'otategeera bulungi ebikyankalanya obulamu bwo emirimu ensonga z'emirimu mwalimu Yusuf mukubire ku 0700 846 n'endala 0772 56 2266 mwalimu Yusuf wali ensangi tojja kubeera nga wejjusa bannange webintu ebyali bwe bibadde musule bulungi tuddemu nate ku Lwomukaga olujja sawa ziba 2 omwereza awo sigadde Nambiru Stella musule bulungi mbagala nnyo